twagala kirala kyonna basibone wanyabo mpenedde omukisa okwogerako gye muli. I'll try to mix the languages. I know we have an international audience following us. My duty is really to talk about the need and why we are here. No lwansonga bbiri ezisinga, of course zonna zonna nga zeekuusa fundraising, naye okusingira ddala okurespondinga eri abantu. Okumala emyaka 4 abantu abadde batuukirira abantu ab'enjawulo nga batubuuza tukoze ki okontributinga ssente eri ekibiina kyaffe. So mujjukira bulungi nnyo bwe twa unveilinga lino ettaka nga tetunazimba, abantu bangi nnyo bavaayo nga baagala contributinga kulaba nga tuteekawo kino ekitebe. National Unity Platform obukulembeze ne busalawo nti nedda ekiseera kyali tekinakola ki ekinatuuka. Although many people wanted to contribute towards the establishment of this secretariat of the headquarters of the National Unity Platform, it was decided that we delay to open the fundraising, and we decided to use the available resources to set up this structure and everything that is here, and the other work that we've been doing. So basibone banyabo ekiseera kikoze ki kituuse tukaka tugenda mu campaign, naye abantu omulimu gwange gwa kubannyonnyola lwaki twetaaga ssente eza campaign. Ekisooka tuba tulina okubeera ne campaign secretariat. Campaign secretariat eyo eba yeetaaga cooperatinga okulaba nga emirimu egy'enjawulo gy'erina okukola gigenda mu maaso. Ekyokubiri twetaaga campaign materials. Campaign materials mwe muli ki? Banange kansubire tuli ffenna. Campaign materials tulinamu ki? Ekyokubiri t-shirts, posters, paper flags, zimanifesto zaffe, billboards bwe tuba bamukisa ne tufuna space gye batagenda kutya, flyers, berets, bandanas n'ebirala bingi nnyo. Abasinga wano muli ba candidate. Katusooke tulabe t-shirt. T-shirt ku average ya ssente meka? T-shirt emu. T-shirt emu ennungi. Mpulira abamagambo mu kitundu abalala mitwalo 2. Kakati kandabe abatadojinga math classes z'okubala. Nambasa, did you do math? Are you very good with it? I trust the Lord there when it comes to quick calculation. But let me stand up then and calculate for us. T-shirts, when you want t-shirts, omutwalo gumu, tuba twetaaga ssente meka ku buli t-shirt omutwalo gumu kitundu. N'abajjezi kalikirinda. Bwe tuba twetaaga t-shirts, tulina ebyalo bimeka mu ggwanga? People power? What is the answer? So if you want, let's do the calculation together. Kwasagala munguzabuze. Naye bwe tuba twetaaga t-shirts mutwalo gumu. Mutwalo gumu ne tukiteeka ku t-shirt, that's million 15. Naye kakati kambabuuze, t-shirts omutwalo gumu zisobola kukola ki? Wala tesobola okukola. Kakati bwe zibeera t-shirts mitwalo 10. Bwe tuba twetaaga t-shirts mitwalo 10 twetaaga ssente meka? 1.5 billion. Mukitegeera? T-shirts mitwalo 10. Tulina districts meka mu ggwanga? 146. Kakati katwasuminge tulina t-shirts mitwalo 10. Bwe tuba bakuzidividinga tulina constituencies 353. Kiba kitegeeza buli constituency tuba tugiwadde t-shirts 283 zokka. T-shirts 283 zitegeeza ki ku constituency y'Honorable Kawalya? Bwe tugamba tuziwe abantu mu Lubaga North, naye nga tuziwadde ssente meka? 1.5 billion. Kakati katugende ku nomination kubanga mbadde kyali ku materials. Ate mwagala abakulembeze baleme kutulaba nga twogera. Kale
People power. So mutegedde ekyo ekibalo. So katugende ku bintu biralako tulabe other things that we require okulwanira campaign yaffe. Tulina publicity bwe tuba bakola ebirango okubiteeka ku radios ez'enjawulo, ne tuteekawo ebirango ku TV ez'enjawulo, ne tufunayo DJ mentions, TV adverts n'ebirala. Mumanyi ssente meka zetwetaaga mu mbeera eyo. Then twogere ku mobilization, tuyinza okuyita mobilization kakuyege. Twogere ku campaign trade. Tuli ffenna abasawo ne banyabo. Twogere mwalaba akalulu akaggwa. Embeera tetwali tuyitamu. Naye mu kalulu ako ku buli lunaku twali tuspending average ya $10,000 naye ate nga nazo tezikola ki zimala. Lwaki? Kubanga twalina okupangisa emmotoka, okuzifuelinga, okwakomodatinga teams ezigenze mu field, okukolako ebyo byonna byonna nga byetaaga ssente ezo. Ate ko olwo twali tukola campaign emu because of electoral commission yatuwa obudde butono. Kyali kitegeeza nti tukola campaigns mu districts 3 buli lunaku. So imagine if we were, for example, going to do one district per day as it was originally in the law. Kitegeeza kyekyo twetaaga motoka, twetaaga kibyonna byonna obibala. Kakati basawo ne banyabo tulina okulowooza ku nomination day. Tulina okulowooza ku launchinga manifesto yaffe ng'ekibiina. Tulina okulowooza ku ebyo byonna byonna sigenda kubigendamu. Twogere campaign period n'ebyetaagisa. Twogere naye kati bwe mba njogera ku nominations sebo nyogokalwanga kwetetugenda okusasulira nomination fee. Naye mukimanyi bulungi nnyo nti tulina abakandidate bangi abeetaaga kubeera supported. Ku mulundi guli twalina abakandidate bangi abaalemererwa okunominatinga. Lwaki? Lwafuna nomination fees. Ekyo Museveni yakikola mu kagenderere okuteekawo $3 asobole okulemesa abantu bangi abaali badde beesimbawo. Bakikola deliberately nga system ya lugimba eno. Kaakati tulina ani eyekakasa ku math, njagala natukibale kwika timutidde kale imirira sebo oyagala tukolerewo njagala ogereko osobola kubibala nubyali omanyire math. Kaakati tulina 353 constituencies, constituencies 353 146. Kitegeeza nti abo bokka nga tonalemu babaka ba special interest groups abo baba 499. Kaakati kwata 499 obaze mu $3,000,000. Katugambe tulina ssente ezisobola okunominatinga abantu baffe. Oba wetaaga ssente mekeezi 1.4 billion. Tuli ffenna mukiraba kyetugendamu. Bwe tuba twetaaga kuyambako ku bakandidate abamu okubanominatinga, of course si bonna, naye olaba ssente ziba nyingi nnyo. Katutuuke ku lunaku lw'okulonda polling day. Tulina akalulu akaggwa, twalina polling stations 3,114, 34,000 polling stations. Buli polling station wetaagawo ba polling agents bameka? 2 as a minimum. Kitegeeza wetaaga ba polling agents bameka? Kitegeeza sente meka ensamusamu zosobola okuwa polling agent okumusobozesa okukola emirimu? How much? 20,000 as a minimum. So kitegeeza wetaaga $1 ogenda ku buli polling station. Sente ziri mekezi 1.2 billion. Muzuulira sente zetwogereramu. So fa tuli mu sente nga meka? Mubuze kwegamba muwulira bye twogerako nga binene nnyo, naye ne Katonda waffe munene era ajja kutusobozesa okubiyitamu ebyo byonna byonna. Engalo eza Katonda sinnaziwunda. Netwogera ku Katonda ng'okuba engalo. People power. Therefore